artist Romshana ali wano omutwe gunyereketa. Nina Aruna Kanabi, John Kakande ali ku mikolo gya muwulwa uluguma. Kati wali mu nsiisira balina okubanga baleese tooke baleese omanya abakulu b'ekikaabo babalabirira essaawa eno ayinza okwekyanga naga nti omusikasi muteekako njagala kukutangaza eggulo twade twogera nanga nti ebyennaku zino bizibu kubanga nga nti onodda n'ebiyungula nanga nti wa kati ne bwe kaba kamyu ase bo batulaalikirawo nga bajja omukulu w'ekika mu mutegekere ensiisira omumba ali agugwe ku makyala ali abwati ti ate kyoyagala okungamba ntono ono gwentera okutwala naye ku radio Simba John Kakande title ye ntuufu ali omu mu 5 omusamusi nga bafuka Uganda anida asese tukako nakako ati ngamba kusibebeka you are clans ne yakako wansi walo sub clan mu clan mulimu amadaala kati beerayo diocese nebeerayo dinare nebeerayo parish ne sub parish kati Kakande ali awo ku parish etali kumuluka omuluka munene omuluka gobera ko father omuluka gobera ka bengolo kati yali kuki kati yali awo nga kumuluka atayambala angola yambala ampuliriza simbagane Kakande title ye ntuufu mukika bamuyita muwulwa uluguma ebyo tojja bitegeera ino muwulwa atayina mukazi watu kuwulwa bino Charles buuza abantu abatuwuliriza abagalwa atokusinganya ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mukulu Kanabi abo abana aba mu kibi bajja kuwona ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire headphones zange zibadde zikyakaayana nga Charles simuwulira bulungi njagala kakasa nti ddala byayogera bituuka gye muli nina ne Aruna Kanabi buuza abantu njagala kulamusa kuba yongera ku ddoboozi yonna gye muli n'abakutwala radio Simba olwoyambala noyambala ekyomunda noyambala esaati noyambala jaketi noyambala myaka eyingidde kubanga bwogenda weeyongerako jendi jojja ngeri yakukolima so factory zino okukola sente ali kitegeera lwaki kibeera bwe kityo ate yengeri gyatambulira mu motoka etatuuka ku radio Simba kati ebimu tabimanya kati feobo kolabyo mpiseo speed nga ndi ku nonkubira jambo nga ndi ku ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Haruna Kanabi ne Charles Romshana nga Kanabi tanayita mu mawulire I know wiki ebadde very low nasfa ab'omupiira muganange Fred Kajoba Balaza Fred Balaza Tuesday sijjukira oba Tuesday oba Monday kati zombi kuba nali wano Fred ng'afudde naye nkya Fred Kajoba tumuziika ekiwawu famire y'omupiira buli asobola teekamu amafuta teekamu amafuta tugende tuwerekere Fred Kajoba nga famire y'omupiira yonna gye muli musituke tugende Fred Kajoba tumusiibule ng'ab'omupiira bana ab'ebyobufuzi baziika abaabwe ab'ebyobufuzi bana aba ati omulala nti naye ab'omupiira wonna wooli mujje tugende tuziike Fred Kajoba ababbi b'obutaala temujja tubeegayiridde abaana babbondi abaatuwadde omulimu baagambye bajja tukuuma era endagaano ne tugikola statement eyo ogizeemu naye bakugamba ddano nti ogenda no laga abantu baffe abazannyi b'ebikondi kuba lulimi okozesezza lulina olowooza nti gwe lutegeera weka mu studio babondya nti balinga be babeera abanyazi be bagenda otukuuma katoyina abakuuma era afa ababbe b'obutaala bajje naye tebabba bayite bajje babanga bamupiira naye bwe munajja
naye ssebo endagaano ebadde nnyangu ne babondya baatusuubizza nti tujja banyigamu nti mwe mutukkirize oli akwata ku mmotoka nti tumunyigamu mu lubirizi nti nako twakoze bakuyise ki jo nabadde nabo ku kyaki ne baŋŋa nti twakoze ennako nadde ninawo empakinga ne ŋa ne naasangako obutaala oli naŋŋa nti nze ffe tuli wano nti agikwatako olaba omukono guno nti twakoze ennako nti agikwatako nja munyigamu mu lubirizi konze okunyigamu kwe kukina gwe tofaayo gwe gireke wano ojja gisanga nga bw'ogirese naye mukibazo abo nakomyewo nabawaddeyo ez'amazzi sasa now it's an industry sosobola oli akakwatako sina industry kibazo is raising a very serious matter ekulaga nti eggwanga institution ezina okuwa abantu security nekuba kati omulala yeeraliikiridde butaala naye nze banzibirayokka eyo ebbali eyo mu byalo era Imaamu Kasozi yanjiza nanga nti bakuyigiriza ekyalo okuva olwo nentandika okumanya nti nde mu kyalo wabaayo abagezi baatusala ensawo omukwano gwange omu baali bamuterezeza emitwalo 3 teyadda nago bakyasala ensawo nga tuyimiridde tulooza tugenda kusaalira mufu kumba abamu bayingiddemu dda yesebo awo wammwe nga nali ndaba wali sacred nnyo tebakwata mu nsawo nga muli ku mukeeka eyo yakinsomesa kati nawe wogenda kiwawusi butaala bwokka n'abayambadde ekkanzu zaabwe nabo balabule nti munnange embeera ekola ki mu kyalo naye waliyo abagezi naye kiwawusi wala awali tuli kilomita 45 ku lw'emityana nnyo nabo ne balinnya nga bayinvestinze anti tubagambye tebajja amasimu neki naye kyoyogera kuba wandibadde kiwawu abaana ba KBC kiwawu waliwo abaana ba KBC n'abe Bugoloobi erinnya nalyerabidde ku kofi baŋŋambye grupu yaabwe y'ababondya ejja kubaayo sebo mukulu wange ejja tukuuma mukulu wange ye chairman wa KBC kati olinganga ndio kana yatandika security company nabikoda kana kyabadde ngamba katola obwongo bwe bwonna bugenze ku mataala buvudde ku n'okusabira omufu eraliikirira bya bugagga katagenze kuyenzi byo byetubadde Kanabi nga bw'oyita mu mawulire I was amazed eggulo muteekawo abapoliisi okukuuma abantu twalina omupiira Namboole juzi mu kutestinga Namboole ne bateekawo security UPDF police city yani counter terrorism still police nga bonna weebali nga mulimu n'aba plain cloth twagenda okufubutuka Namboole nze I have to be fair nze nali fortunate na parking eri waggulu munda n'enfuluma yadda akatakule naye abantu betwayite Namboole abatambula ebigere okuva Namboole okudda Ekireka okudda ku Northern Bypass bakuyita kuchaguwa okuchaguwa okumanyi abaana babachaguwa nga bo resistinga oli engumi nga bakuteekamu engumi naye nga bota resistinga nobeera cooperative nga bakuchaguwa nga balinga bali abakyalewo agandi bulungi mudatawa kati bocomplyinga nga bajjamu bye bajjeemu naga boy genda kati nga ugenda simanyi oba n'abakyala babayita boy naye nga oli yaŋŋamba nti ng'otunuulira omusajja akukutta omukono chovola bondyamba inamu engeri yadde baganda ba kati naye Kanabi eyo gyenva nti walinga tu deployinze police maje counter terrorism plain cloth n'abalala tie abantu bababba jo nga babondya be deployinze twavuddewo nga n'aparking tatakudde munne anti ekibuuzo kiri ndi kibazo security yali ya mu kisaawe oba yakuva mu kisaawe kudda Kireka byonna beera mwenkanya Kanabi amawulire naye mukulu kibazo nange njagala kutandikira ku mawulire ga weekend weggwereddeko Professor Rubayihayo abadde musajja nnyo mu bintu by'obulimi nze yali gurupu y'emu n'omugenzi Kibirige yali nnyo mu bintu by'ebitooke neki
Rubahayo yali mu soya ne soya n'ebitooke nzijukira ate n'abeera munnabyabufuzi nnyo ku ludda lwa UPC era lwe nasembayo nali wano ku radio nga sijjukira nga twogera ku binyeebwa ne legumes ezo naki ze tuimporting okuva yonna nankubira essimu nampita nengenda ku Sheraton ne tumala naye essaawa 2 n'ekintu nga andaga obulemu obulimu nga nti legumes Tanzania zesimba mulimu ekijanjaalo bakikola kyaliwo abano bano ebukiga balina ekijanjaalo ekiranda yes ne bakigatta n'ekigaaga ono ekigaaga takimanyi kanabya alina okubanga ekigaaga akimanyi kiyinza okubanga kigaaga nawaffe nga bakigatta n'ekigaaga ne bajjamu ekijanjaalo ekinene nti bwe bamala okubikola ne babidevelopinga ne babizaayo ekabaale nga gavumenti erina okukola omulimu okukola mindset change abantu basobola obbirima abantu ne babirejectinga anti olina okunoonya ebiti byo birinnyako bino byali si byakulinnya baali kati babawo ebijanjalo nga tebirinnya naye nga bibala nnyo nga kinene kibala nnyo kiri resistant to biwuka abebukiga ne babigaana abebuganda ne babigaana mama woro omushana nga abuuza birimu ki ebinene bwebi nti abebuganda babigaana abebukiga babigaana abeerango ne teso nga tebaagala kumanya nti ne babikwata ne babiyisa entuŋŋamu what is that border point beyond entuŋŋamu mutwale Rwanda kudda side ya Tanzania what is that mbu ne babitestinga Rubayihayo yanga nti we did an illegal test in Tanzania ne kikwatayo nti as we speak ekijanjalo kyakendeeramu mu size naye nti kyebaguza banna Uganda okuva Tanzania ngaga nti kati bo ababi researchinga bachi losing as a research because government teyabayambako ku popularizing their research kati ngandaga tinebine ebinyeebwa byemugula eri abaana babikozeko research he was very rich in research on legumes ne mutunulira bwenti naye ngagamba nti bwe mumala ogikola ne mukola ki ng'esigala ye namulonge naye abamu bagipiikinga naddala amawanga gatuliraanye gatutenye research yaffe kati Tanzania si yatufunamu mu ekyo ne Sudan ndowooza naye kanabisemberera omuzindalo badenga nti mu Koweri era ne Professor Kakitahi John Tule abadde naye musomesa mukulu nnyo Makereraawo mu public health y'omu ku basajja abatandikawo kye tumanyi nga mwana mugimu okulaba nti abaana baliisibwa bulungi balongooke naye wiiki egenzo jjajjange yagamba nti kiba kivumu ekya mwana mugimu era ngaga nti nowasa omukazi nze ne bajja ewange ne baŋŋamba nti babawadde ekitanda oba wadi bagiyitangani eri mu mwana mugimu mulago omukadde nze sijja kubakyalira nobeera nga tosobola kulabirira mwana wo n'ogenda bamukuliisize mu ddwaliro ati nga ye jjajjange akiyita kivumu yabanga mulwadde byajjaweera ndowooza katusuubire tewatwala ku jeans ezo eziruwa ezo zoyogerako ezokulangira abantu nti bagenze mwana mugimu egenza okuggwako nga bwe bukeeredde olwaleero nga poliisi eyina inspector general omulamba president gwe yalangiridde Haji erya Haji tebaalitaddeko baadde bagamba retired AIGP Abbas byakagaba yes niwe oteekako Haji simanyi oba yakola hijja naye ya Abbas byakagaba n'omumyuka we bayagala kumanya mukulu okyaya naye nga naye so poliisi ebadde emazeeko akaseera bukyanga mukulu oli yaliko alekulira mu parliament mukulu Kibazo nayo bakeereye nabo bavuddeyo kiro agenza okumaliriza nga bayisiza budgeti ng'era mu wiiki y'emusebo n'emisolo wawa abasuubuzi babadde mu kwekalakaasa ku misolo egimu naye ate gino nayo aba parliament basazeewo bajongereko ne budgeti gye tulina kati egenda kuba ya trillioni 7
oluvannyuma lwa gavumenti ate okuleeta ennongoosereza neega nti twali twerabidde ebimu nga tetubitaddeemu. Okubala abantu mukulu kibazo okukyagenda mu maaso naye nze wange tebannambala. Simanyi oba ennaku 10 we zinaggweerako banaaba batuuse naye nga wiiki weggweereddeko era mubaddemu poliisi okukwata abantu abamu. Batugamba batusanga waka household census nga muba omulimu sebo eyeeyita Jesus Eruweero yagenda nti ye tebasobola mubala n'eggulo ne mulala gwe nadde ndaba nga naye agaana abantu okubabala naye ne neebaza Katonda nga nti alhamdulillah singa ne badde basiraamu nga kati bayongeddeko dda nti ba fundamentalist Chuvala wabaleetedde haji kati nenkwata yabasobola nenkwata kati kana byana tugamba kana byana tugamba kati akwata haji chobudola nti bwe ba appointinze byakagaba nagize ngani haji kati kana byana tugamba ki kola mirimu ja police ate kubuyo ye bajiza muyoza ayoze mugaye katogworo kuloza kubasiramu mukolo kibazo ne wiki wegwereddeko nga wabadde webbaluwa eziyitingana zaffe zadde zoogera ku awards abantu zebe wa service awards naye nga statement zafulumya nti biri fake naye nga obwa fake bwabe nabo bwasigaddaawo. Ku saidi ya Nuupu sebo poliisi wiiki eno naye yazinze ekyali ekitebe kyabwe n'okukwata abantu baabwe abamu abawagizi muli ne Madoyi abadde abatungira engoye n'okusinga ez'abayimbi ekasangati wali era wetwogerera akyali mu kkomera. Amataba nago gongedde okuleeta obuzibu amazzi ageeyongera ku Lake Victoria abantu 5,000 babadde displaced. Kenya Uganda sebo nayo twamaliriza okuteeka omukono ku ndagaano ey'okuddamu okusuubulagana amafuta nago gabeere nga tugafuna UNOCO ng'egenda kubanga egajja Kenya. Sinaba kumanya enteeseganya ezabaddewo wakati waffe ne Tanzania oba zayimiriziddwa oba zasaziddwamu oba nazo zikyagenda mu maaso. Gavumenti nayo abasomesa gye muli 2,500 be bateekateeka okuwandiika simanyi oba kinaabaawo ddi. Ne sebo SFC yatugambye nti omulimu gwe mbwagiwa ogw'okuzibikira ebinnya by'e Kampala ebitundu 75 ku buli 100 baba ebinnya 100 bye baba nga be bagenda okuziba kati ebinnya 75 byonna biwedde sebo babitaddemu maramu babizibye baba bizibye batya ekyo kikulu. Sebo weekend era wabaddewo n'omusomo guba olukungaana lubadde lukwatagana ku ngeri ebyennyanja byaffe nga baga nti naddala mu Lake Victoria species nyingi oba ebika by'ebyennyanja ebimu ebyedda bye walyanga n'owulira ddala nga kyannyanja bigenda enjungure kyalimu ebyo obugumbagumba obungi ebimu ku ebyo zikasulu ez'emimu emisongovu mpozi ne Kajjansa omukulu kibazo abaana 6 agaye bafiiridde mu muliro nga kigambibwa nti kyavudde ku masannyalaze mu nnyumba. N'ekisembayo mu abannabyamizannyo ndabye wiiki eno badde babayita nnyo mugende Nakivubo mpozi njagala kumanya kiba ndaba bagiyita kati Hams Stadium tekyali Nakivubo War Memorial Stadium. Simanyi obeteeka lyakyuka mugenda kubeerayo ne test match nayo ayo sigimanyi baddewo nnyo leka kubiteekamu ennugu nalabibalanga Kivvulu wali wano ng'olanga simanyi nankani official match FIFA certified friendly naye ze kye nalonzeemu kulaba nga baga nti Hams Stadium naye sikitegeera bulungi kuba nali manyi nti Ham esigala nga ina Kivubo naye kati nannyiniyo ezo Ham tikitegeeza anti bw'ogiyita Hams Stadium eba tekyalina Kivubo Stadium esigala ina Kivubo Stadium mwe musalawo ono mupangisa yapangisa emyaka 49 naye muyinza okwongerako ng'apangisa ki space n'azimbawo
ng'apangisa na Kivubo Stadium ate nefuuka Hamzi Stadium kandi kyazimbye kati kiba kiki kati bw'oyagala kukitereeza bwakiba kikulumye nkyewuunya bwewu spelling gikole HARM is what nayo ebeera hamu ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Bide Halidi nkulengedde mganange Magato nkulabye Sebugwawo anti tumuyita Magato Sebugwawo wa mpira ganti ye yasamba ni Kajoba Kisule Magala Katenda akaya na anti Kanabi okoze parking Halidi eriyo mulala Dr. Abadaganti ayogera ku Dr. Kitahi Putin ya China abadde China awalala tachala tagenda tabesiga nnyo abadde amwogerako mu public health nti yali mulungi nnyo mu public health ampuliriza Gasimba kibazo ey'ensonga tenkitunulira so where generation zaffe zino bazammwe bakibazo ne bano baluumushana baluwaabo balubayihayo bakitahi gye bali Kanabi tubataddewa Kanabi Uganda yemu ku mawanga agasinze okukola research ku HIV ne management clinical nebirala ne virus ne Uganda Virus Research Institute ngagga nnyo mweyo research actually n'abali ekawanda aba developing plant varieties ne namulonge banji enjawulo gye bayina gino emizindaalo ne walaala tali ku bo Walala ali ku parliamenti ali ku bannabyabufuzi ba kadodi bali abakola ebyomuzinzi gino emizindaalo tegiri ku bo but we have a lot of researchers that are investing massive time in amazing things that they do. Ampuliriza nkoma muganange Kyeyunese Nnyonjo ali eri alajana agandi bannange mu musaasireko Kanabi Kyeyune yabanga nnyo omusajja wa Romshana ono nga ne Romshana tannabula bw'oba ogamba bammenta he was my minister nandigire no president namo wa minister abasobola okumentalinga yali menti wa omugenzi Rubayihayo Adonia Tiberondo Kanyomozi mugenzi Cecilia Ogwalo ne Cecilia wamu ne Kyeyune n'ataninga uturongo Kyeyune is evidence of training gone wrong nti ne ambassador bamuyitani ali South Africa waliwo n'omugenzi Haji Wegulo awawo ambassador ali South Africa babanga nnyo ne Kyeyune banjagaza nnyo okuwandiika mu People newspaper naye nga ndeeta article nga ngiwandiise mu peni ng'ate omukono gwange guwanikamuko ku Luwarabu olutonotono ne bagitayipinga nakkirize yejjuse wamwe mukuyita kwejjusa akole tawuba akomewo ewaka kubanga kati Kyeyune ku stage kwali alina kutoola shahadu bupya akomewo ewaka oba kati abakadde baabo baweddewo ekintu kye baamuyigiriza akitambuze kubanga ate gye yadda tebaamukozesa nga bwe yali alina kubeera ndabanga gwe baavuluga si ye Kyeyune wange gwe mmanyi the principled man anywerera ku nsonga n'alemerako ate yali musajja nga tayagalira ddala bintu bya bulyako ebyo naye simanyi oba akola atya eyo gyali mu mbeera ezo abakola atya ayinza otubuuliramu naye nga si byali byangu standard ze baamutrainingirako zaali ndala nnyo ne gye yagenda iringanga ssebo okutegeka kufumba bulungi n'oduuka gy'ogenze nga bo bali baakatogo tebeefiirayo bibeera bizibu. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Charles Romshana natandika ne Romshana Can I be very briefly
manyi nti ensonga eno eringa arrestinga naye what do you make of leakages z'abalwomushana kubanga ono olwomushana engeri gye yali mu intelligence zino leakages ezijja ntuufu si ntuufu kati baatandise n'okuforcinga muganda wo Faruku Kirunda bwe baissuinga statement n'agenda ne ku Twitter n'agamba eno nno ntuufu ddala konse is it are we at that trust level nti ne state nayo tetugyesiga luli eddanga statement bwefuluma ebeera yeeyo naye is it the age of social media yetutuusizaawo artificial intelligence kubuusabuusa olaba ne speaker namulabye ng'awuliriza amaloboozi g'ababaka aye ne nange nga buusabuusizza abanne balabika be bangi ono ow'omuzindalo yakendezeza mukendeeze njagala kukizaayo kujajjaawo gwe wayogedde nti simanyi oba waaviiridde mu bulamu bw'ensi ng'oluusi otuula noba n'ayogera nagani mujajja either n'osirika n'okola ebibyo oba tukisanze emirundi mingi bajjajja bafunye n'obuzibu ku ttaka ng'abaana babayiiya oba abagezigezi najja ne yeebeezaawo nga nti nja kuwa kino ndaba nnyo amawulire ago nti jjajja nze namuwa agende yeesaleko ate ekintu kyonna yakitwala oleese ensonga nkulu nnyo channels za communication eza gavumenti oba office ya president nti wetutuukidde wiiki eno nga naye wennyini otandise ozikubamu ebituli atenze anti kakati ogambye nti n'omwogezi wa president alina okuva yagende kati kino kituufu kati tunaamanyanga tutya ekituufu n'ekitali kituufu nga Kirunda tannaba kwogera kubanga directives nazo ziyinza okujja bwe tubanga ye yennyini si gwe tuwulidde kitegeeza tulina okusigala nga tukola ki nga tubuusabuusa singa olwaleero president awandiikira management ya Radio Simba n'ateekako signature kibazo kati wooli oyinza okugamba aga oba ne bayagani naye musooke mulindeko mukebere signature zino ono kyatugamba kyekyo oba si yeye oba kazannyo oba kiki eyo doubt emaze okubeera created naye ng'evudde kukutta systems nga bwe zandibadde zikola nti ddala kino kituufu oba nedda nodda ku baana abato nabo nga bakuyiiya n'entalo zennyini ezibeera mu bantu baffe bano abatukulembera nti wayinza okuba nga waliwo anyumirwa nga sipiika bamusika amagulu batwala bawalula ng'alina okukyongeramu omuliro naye mukulu kibazo bwe tuba nga tutuuse ku level efoginga signature ya His Excellency omwogezi omukulu owa ofiisi eyo n'atuga nti ebyo biri fake obweraliikirivu bw'amaanyi kaakati katugeze ndi RDC w'ekiboga mukulu kibazo oli n'akola forgery n'aleeta ebbaluwa egamba nti president nkulagira gwe RDC w'ekiboga kola kino na kino na kino ne mmala okukissa mu nkola ne wayita ennaku 5 banga nti ebbaluwa yali ki yali forgery system ezo mukulu kibazo tugenda zikola tutya ng'eggwanga ye challenge nze gye ndabawo ennene lwaki tutuuse ku level eno ebeera nti n'omukulembeze w'eggwanga tutandise okudawutinga byakola ki byayogera n'omwogezi ate naye era nga naye alina kusooka kubuuza wiiki eri wootaali twali wanera nga twogera ku communication ya president Dick Nvule n'anaga nti nange bwe nagiraba naye nasooka n'enkubira Kirunda ne mugambo wange ebbaluwa eno katola n'amawulire nago n'amuga nti ebbaluwa ntuufu naye sijja gyogerako n'eyokubiri we yakoze eki we yajjidde naye nga birimu ebintu bisatu nti omanyi alonda kankubuulire byetulabye mu mawulire muno olumu twa breaking a story wano oluvannyuma twagizuula nga yali nkyamu naye nga yali efulumye
kati mu kuverifyinga story nga buli omu anoonya source eyinza okubeera candid ogaa nti bw'oyogera ne Kanabi ku nsonga eno n'agaa nti weewaawo otogenda maaso wabeera weewaawo eriyo omukulu gwe baali bagambye afudde kati bwe twagira nga tubaako gwe tukubira omu ku boogezi ba gavumenti over the period tumukubira kiwange batugambye Rwomshana afudde. I don't want to give you the official now because government is going to come with the official statement. Yeah, of course he has died. Can we quote you? Because the official hasn't come out yet. Of course he has died. Now people are in arrangements. Kofate olin akuwenyako yagala wambazi nga tusabula omusajja gwe twabika story bwe mala okutambula netambula n'ateekamu akasimu is this yes the dead man is talking to you. Dead man ne kati ya on a good day abeera mukwano gwange yawane Rwomshana Red Bull naye nga mwe mwali mu mubise akati ekyo gwe kubanga oyogera n'abamawulire abato ebbaluwa ngeezo nga zizze tutusobola waffe ba intelligence kati kyangu nnyo kufuna ayakonfaminga kati tugenda kunoonya ayakukubira essimu mu biseera ebyo temwalina capacity ayinza okuba naye nga ali dead ate ayinza okuba naye yafa naye ekyo kiddeyo n'eri ku bannamawulire bannaffe nti nga tetunnaba kusabuka na bigambo si byonna si mu gavumenti wokka Kanabi sometimes ofuna confirmation nga confirmation oli tayagala kubeera quoted naye nga akonfirm oyina n'okutunuulira whether the source is also reliable avaako hadisi kubanga waliwo omu ku bagenzi be tubadde twogerako yalina Professor Mulanga ayinza okuwa quote n'ogaa nti ddala oli omusajja yayikoze eki yakyogedde yakolanga statement n'azireeta mu mawulire ng'akootinga bambasada nga naye yeyeekootinze according to diplomatic sources nongandi wamaddala Professor Mulamba naye yali mukugu nnyo mu ebyo naye ne kino kituzaayo nzirayo wali ku nsonga yange lwaki tutuuse ku ddaala eryo ery'okubeera nti abantu basobola n'okubanga bafoojinga kaakati signature y'omukulu abaana babikola with artificial intelligence abamu babikola not even with ill intention agezesa alabe nkisobola ekyo kyennyini kiba kitegeeza tutuuse ku level ya jjajjaawo w'obadde omutunuulira nga bw'aba anyumya naga nti jjajja ali ku byayita bino tebiagenze akunyumizani Somaliland naye olaga tulina okuba oli naye jjajja takyabitegeera ebyo ne tooni ye tusobola ogimanya ne tuwandiika nga bw'ayogera ne tuteekako ne handwriting n'ogikuba kaakali ate naawe olw'okuba channels of communication naawe teziriiwo zitegeerekeka nti ebbaluwa bw'eva ewa pulezidenti okugenda ewa sipiika emala kutuuka n'eryoka efuluma mu public bwe guli kaakati sinateeka nti erina okufuluma mu public kubanga ebbaluwa nga pulezidenti agiwandiikidde Rwomshana lwaki etuuka ewakibazo kaakati naawe olw'okuba tobitegeera bulungi naawe gwe bawandiise nayonaga oba bituufu oba si bituufu n'olinda Kirunda ayogere kati ne Kirunda olw'okuba channels naye era tazikakasa bulungi zirimu ebituli naye lindako katono kamalo kakasa naye nga system bw'ebanga ekola ekyo kikulaga kiri kye tubaddeko nti Hamuzi Stadium ne Nakivubo War Memorial bebakanyama ekyo ab'omupiira bangambye nkutereeze bebakanyama ab'omupiira bangambye nkutegeeze nti stadia around the world depending on the sponsor and other agreements change names nganti eri yali Haibare nekyuka kati bagiyita Emirates endala bagiyita Etihad tola nti ebyeyo babimanyi bulungi kati bakomeo kati eno hamu banyikomeo banyinyi ab'omupiira bangambye ebyomupiira biveeko nze ndi ku kisaawe
kuba ekisaawe si kya mupiira gwokka naffe ab'ebikonde twalimu mwe babagoba naye jadde njagala kumanya ab'ebikonde mwe mwaleeta obubbi kati ekyo kyonna kye ngamba nti sisitimu yeekyusa ekisaawe ebeera etya ye sisitimu gy'oyogeddeko oyagala babbundya bagende nkya bakuuma obutaala kakati eyo channel zo zonna naye olowooza njagala bakuuma obutaala njagala baleme tubba bwetyo bwetuuse ne wano wetuli era ne baminisita bambi ojja kubasanga bangi nga nabo babuzaabuziddwa Charles Rwomshana manyi Charles Rwomshana waali bana ba intelligence essanyu lye bayina mu kutukyankalanya kati wano Rwomshana musanyufu yabatomeza but it creates a doubt mu statehood kati n'omukulu omanyi ebibye bw'amala okubyogera nga ngenda nga nkebera ku Twitter handle ye yakitaddeyo kati alinga Trump abyeteerayo kakati zaako kutambula na mulembe oli bwa communicating bwayogera n'eri gye muli oba n'abaako njita information kyakoze eri gye muli olina okunoonya ekigendererwa what is the object so oba n'ebbaluwa ebadde entuufu oba tebadde entuufu kyolina okunoonya is ekigendererwa kyekiriwa kakati katusooke ku bbaluwa gye bakkiriza nti ntuufu egamba ebintu bibiri ekisooka high commissioner ngambye nti olina obugagga mu Bungereza therefore bagenda kubuyimiriza nze ekyo si kyekikulu kiri nti wabwanjula so in other words ekyali kitute high commissioner kyekyo mukulu Museveni waliwo kyatulaga because is the one who now leaks yes kati buli anabasinkana ba ambassador kuba yaba discussions ensigo ezityo bwe zigira but you see akulaga he has leaked naye nga kubanga alinga ayomba ne Among ayinza okuliikinga naga nasinkanya high commissioner yangambye ku bya freezing naye nga kyeta tayagala mulowooze ku byennyine bye bayogeddeko so kana abayinza okulowooza nti ekyatutte high commissioner nekimujja wano n'avuga amafuta agenda okusinkana mukulu Museveni nti abadde agenze kuloopa Among so if you are a very weak mind obeera ku ekyo nosanga therefore okufulumya ebbaluwa eno nga other objective eri nti temulowooza diversion temulowooza ku biri ebirala bye na discussinze nayo ekyokubiri mu bbaluwa eyo agamba Attorney General ne IGG bamuyambe bamukakase oba Among yadiclaringa so ekigendererwa kye kyabadde kufuna oba Among yadiclaringa then kulwaki ebbaluwa yagifulumya because yagifulumya the leakage of the letter is not from Among, is not from the office of the speaker because ngabo twakiraba wano yali teeriko stamp received ebula ngetene bakutuuka wa Among channels zifaanana zitya ezitambuza kati golowooza oba oliawo waddewo emirundi nga ebbaluwa zibadde zijja ne zitabeera na stamped no kyengamba what I'm saying is that ebbaluwa agifulumya teyagifulumya kukulaga nti no ekigendererwa ky'ebbaluwa kyali kyakufuna from the IGG nti Among yadiclaringa ntandikirawo but bw'aba agifulumya kati kyolina okunoonya ku lwaki agifulumiza because okugifulumya tekimuwa abali bagifulumya nti kanaaba omuyambeko naawe onoonyereza ebirala Among byayina because you can also leak that letter ng'oyagala informers abalala abaliwo abamanyi bajje bayambe mu kuinvestigatinga n'okuwayo obugagga but olaba yawandiise endala n'agamba nti Among nkakasizza talinayo anti we are on leakage neno nayo is leaked
isi kulwachi communication za mukuru Museveni kwa Amonga zona ayagala ozifune IGG na yangambye deputy IGG ampandikide na nkakasa tamonga tayine bizo kati ngenda kutabuka temunda bangako why do you want me to know engeri jogeno kutabukira ambassador ngeri jogagala bawandika amabara why should I know because that's all leakage chiche ezimba kakati musamale chibayita mind games mu intelligence always bayita mind games those mind games you know kunonya oli kulwachazanya. So I will give you some example. The mind games are aimed at capturing the mind. Bwe maro kukwata mind yoka nayo kati njivuga n'engizwala jenjagala. I use the energy you have in you because mind bwe gamant katogene Mombasa ogenda nibo banga toyina ntambulo wizo kutambula nebigeno notuka Mombasa. Kakati in these mind games, let me give you the example. For abakwana mubakibazo timbubimanyi bino omuwala w'omukwana nibo mukazi akubira ku macha, good morning, what is what here? By 10 I was checking on you, have you had breakfast? Ngatamanyi nti oli kubigero otambula by awogena midday na mbadde nkujukiza I was checking on you but I was trying to remind you don't forget to have lunch. At lunch time nakubira, have you had lunch? Kata ogenda okugira mu gote but bulwa kubira the 2 hours ngesimu yakaba obero murowoza ako. In other words, the mind is captured. It's a mind operation. Kakati botunulira mukuru Museveni is capturing the mind 24 hours you know kubera kuye mind yani ja capturing fe because now mumara week yonna nga Museveni nga mind yamwe eri ku Museveni on a specific problem siganti bola banebalo obazalikinga watezalikinga tewali byayogedde ensi byetogedde. But you see, the letters are generating waluche bireta nti kino chonechi balemye nze nkisobola ono mchalo ono it's only me kakati nga naye kiyingira mind ya Amonga Museveni wanvira mu mpwedde. Initially nga society awalwa amanya gagistura ne mulaba Amonga ng'omuzibu nga chemuyina okuteeka wansi like the way we deal with Kale Kayihura kati nga yaja abalaga Amonga muleke no it's my daughter kakati na Amonga nagamba hagwe mukama wange kabe kasinga but you see remember you are talking about parliament sebo ne ku kazi specials akazibo obujukira yes we have been in this for decades kati ne but remember ono mchala Amonga ye mukama wa Museveni, she's the supervisor of Museveni. Chowala yabada yuno kusalawo the nays have it or the yes have it. Ngabani se mujunganda bwagamba we delete item ya ifreeze tujijewo. Let me now use the example of ifreeze. Ena abasubuze balemye kati bayeme muwagane tuulire kale sazo okusalawo zituse kale muwagane now rizanga okay nze nchiwadde abawoganye bali ora yaseo abatawogedde beba wangu amaze and you can't challenge her decision. It's a very long process. Kakati bwe yasazeemu ani yafunyemu mukusala woko kwa kuchase mujunganda ayafunyemu yoligwe mu awandika mabaruwa I must know, you must inform me chobara when you were aweje wali yonna wano twabuza mukuru Museveni ayina n'obuyinza obubuza accountability on the leadership act ku speaker of parliament amuyina ko obuyinza ne babanga indeed bakizudde nti she violated the leadership code mukuru Museveni tamuyina ko obuyinza on that leadership code but it's about the mindset. That's why we see mukuru Museveni yakoze chenalota nganchali muto bwana linkula unange ndibera president ntule ku rugudu ngo rw'amanyi nnyo endugale wano neno kate yoreko yajinzijeko natura and you know how busy express highway can be mugisasolira mugera mulindako na rugara natura ire kati ndwa natunire romshana ngangize mu point stretching but kati ingeri ja tuteshinze genda kutwara the runway
ndilinda ntebe eyo nga right away eri busy nange ntulewo so that but that time all our mind is on him chobola banengeri gye batambula engeri gye bambala obangofiire engeri gye otunula ku ngalo engeri gye otunula ku saawa you have to do it in such a way that minds are on you fuka moderator nenjagala mukuru Romushana tubuseeko lwaki ono ayagala nnyo attention waffe oya tukubira have you had lunch are you going at what time are you going leaving office chichi kyayagala akati wamara okukwata minds then you do two operations. The first operation byokola naye nga toyagala ensi ebimanye because bwebimanya toliiwo ogidivertinga netabigendako. You get, I will give an example. Bw'otunulira habasi byakagaba gwe n'otunulira obusiraamu nze nyinza okutunulira obunyolo kati ate nengenda mu bunyolo ate waliyo ki why him you get kati bwabanga tayagala olowooza ebyo ajja kufuna kanabi natandika congratulatory messages webale nafa abasiraamu otulowoozezaako then ogenda okulaba nga ne mufuti superior oba whatever those grades zemunyina naye nga avuddeyo. Now all conversation now goes on Islam nga yetayagala mulowooze kuki ku kyabunyora. I don't get what by so in other words mind wamala okugifuna ogivuga nga bw'oyagala and that is the intention. Kati nze mmanyi kulwaki naleeta ekifaananyi kyayine kyatudivertinga nze mmanyi kulwaki naleeta ekifaananyi kyayine kyagala tuddeyo eri kiki no Museveni atukubira obusimu buli kaseera ng'oli omuwala gw'okwana kiki kyayagala otubuzaabuzaako ng'eggwanga lwaki toyagala nkya kumugasimbagane abatuuze bakuno mwenna yenze kyamaani wammwe Katulume bannange temufiireeyo nentandika okuleeta enkaayana wakati wa Kanaabi n'omukyala we innocently naye ng'olaba headlines za Kanaabi yakubye omukyala wa Kanaabi yakubye Kanaabi omukyala wa Kanaabi okwangana yavudde mu maka bayawukane yanobye naye ng'ekigendererwa kyange njagala kutemula mukyala wa Kanaabi bamusibe. You get? Intelligence can do that. Those crimes. No later that narrative ensine manyira Kanaabi abonyabonyeza mukyala w'ennyonyo musajja ne kwakitava ku mukazi muse. Now then I leak intelligence then ekirikinga mu society nti Kanaabi and they start the investigations no labanga even net trace za Kanaabi was koze eki but okufa kwa Kanaabi ne leak egizi byonna okomukyala nga ekigendererwa kyali kyakusiba Kanaabi nakuteeka ogwo musango. So you have captured the mind but to carry out an operation and bw'otunuulira bino kulwaki oli avuga nti akyali mubi nnyo mu byobufuzi bya Uganda ku Museveni is Anita Monga because you see bazimbye that narrative omukyala oyo w'amaanyi nnyo omukyala oyo mafiya omukyala oyo abbye nnyo omukyala oyo Museveni amwagala and the rest goes on then afterwards ane bazimba kakati Museveni amuvuddemu olaba akuta ababba obululu bukede remember that period kakati olaba bigenze ne ku mbaluwa now naye yayombako olumu naga bagala kunzita ekyo nakyo nekibulaabulira omu. So now one can generate that operation bwamala creating a narrative n'abako kyakola so yebeera mind of that criminal. You can't tosobola kubeera ng'oli awo no assuming and it's a simple mind nti nze nvaawo ndowooza okufojinga ebbaluwa ya president and then ngiteeke mu mawulire and n'ogigoberera n'omuvinga n'amawulire agamu sijja kugogera wano nga credible media house ezanabadde credible nazo ne zigarunninga ng'oli alina n'okwerwanako nti teyakikoze. So olina okunoonya mind of this criminal. Naye mukulu kibazo katono nnyo nange nyinza okulowooza naawe Romushana oli omu ku bazimba mind naffe ogezaako okutuwa nti ono naye alinganga kuba oleeta nnyo ebintu bya intelligence nezimba kino nezimba kiri simanyi kuba oba gye wawangaalira ennyo byamanyi buli kimu okirabira mu eri eyo naye n'entalo ze ziri
mu bantu bano saagala ozibuuse maaso. Of course Kanabyo olina okutunuulira timing. Bwe nali nyumya nina bembuuza naye lwaki nga nepita obiirawa ti NRM egenda mu kulonda ti Crespo Kiyonga bwe baali balwana ne John Patrick Amama Mbabazi ti ebyabwe biyinza okuba tebyatuuka wano naye baakubagana nti ne John Patrick Amama Mbabazi we yatuukira wali waggulu kantandike ne mukadde wange Jabberi Bidandisali. Jabberi Bidandisali baamutuusa ekyankwanzi ne bamukolako n'ekyoto. Omanya abakuma ekyoto woosuze ensisira ya Mzee Bidandi we yali asuze Gilbert baali baseka Bukenya yakuma ekyoto n'ayita abantu ekyenku ne bookya ennyama nga Mzee Bidandi ayingidde yeebase ne bamwogerako buli kimu ne byonna bye basobola okumuvuma ziba ziwera nga ttaano ez'ekiro Kabwejungira ko anko wa Rwomshana n'abayitako n'ababuuzaako abookya ennyama teya participating mu conversation naye yajja n'ababuuzaako n'atambula n'agenda gye yali alaga abalaze mbalaba n'oli ali munda ateebase naye amuwulidde nti omukulu azze n'akola ki n'abuuza ku bano nga message bagiweereza ali munda nti foono tuli ki tuli fena tuli naye era bwe baddayo enkeera okuteesa nga bano be bamuŋoola naye nga ye abaasuze bali ennyama ye yali credible force ye yali the turbine of thinking mu NRM at the time ne bamuwogoloza kakati mukulu Mbabazi bw'atuuka secretary general ne bamuŋoola ennamboole n'abagamba ye ayina register ye ayina registration era NRM yagenda mu kulonda okwo okwaddako Mbabazi yesimbawo nga teyina register nga ye agiyina naye ne bamuyisa kyekimu we twogerera Anita Among love it hate it abadde arisinze to the level that bw'omala okumagamaga ewa Mwami Museveni yawonya Mwami Museveni ebizibu luli Mwami Museveni ng'aweereza Bullion Van ewannankabirwa n'agiweereza ewa Justin Kasule Lumumba n'afunaya waliwo wano ku katikati wano Rwomshana gye yali mu COVID naye bambe kulika kati abo bonna nga be bamumanagingira kati essaawa eno yafuna singular management point ng'eri wali takyabonaabona nabyo n'ebyo obikola bino webiri wammanga webiri ate mundane level okuba obuntu oyinayo baakibazo abakutunuulira ne bagana naye ono omukazi atubyeko sho forget about the politics, forget about the big picture. Kuba ekizibu ky'abantu batandikira ku kifaananyi kiri ekinene nnyo ekiri grand n'eriyo ekiri basic ono atubyeko sho mbakubanga nze nkutte ebyo ebibiri nga nze ngenda okubigaba ennyumba yange egindi nandibadde njongedde kuba poloti erinaanyi Rwomshana nandibadde njiguze naye ono yaziyina zonna abo weebali era bamutunuulira nabo buli we bafunira opportunity okupanuwa bakuba amanda nabo bajja mukuba kati abo gwe tobatunuulira otunuulira the grand scheme of things. We are still on the leakage nti mwe abamuliko boga nti abalideko show bwe musisinkana nga mwagala kusinkana ono omukulu atudde mu luguudo mabbali w'oluguudo ate tebalusibye wabadde oyitawo ku mabbali g'oluguudo bw'aba ayitawo badde basibye oluguudo sayidi eri emmotoka zadde zitambula waliwo ekibadde kimugana okutuulawo kakati ye bwe bw'oba ogenda okujja aba amanyi ensonga ekuleese kati bali abali ku kyoto ne mulyoka mumubuulira ono mukyala mu byageze olowooza mwategedde byabbye waliwo bino byembadde temumanye but we shall not accept it. Kakati bwemuvaawo webati kate namwita nanga bano bazze ne bambuulira bino baaliwo bano
when we're in the bush bali baliwa kakati gwe wano nojjula bano be banwanyisa nokogera notandika okubanyiga nosumulule nosuma nolyokonyiga omukomu kati woma abanyiga they will come crying to him. In other words, all those are mind games yazifunamu. Yes, agenda okukiriikingira ono yali yeebase omuzeeyi yali yeebase nti bano babadde ku kyoto bino byebandeetedde naye balowooza ndi musiru olaba bampadde kyona bampa kyona naye nga yabamuwanga bituufu ate nga babimuwaddaga akato. Also tunuuliremu n'ekirala nti n'oli gwagamba nti yajja kati the rising star new arrival new b naye okusinziira ku banne nabo abayambako okumukuba ettoomi ndi nowaayi ono yakatuuka yava mu nnyumba ya mulirwana yava ku bufumbo bweri najja n'afuuka kaddulubaale wano amangu ago kakati wano baga nti abadde ayagala agenda kwesimbawo ku kifo ekimu mu seeke ekirimu gwe yajja mu kifo eno watudde mukyala Kadaga waali nti ekifo nakyakyagala kati n'oli ababe ne bwe bataba babe aga nti look for an opportunity. The opportunity must avail itself. Chemuyina okutunuulira nti it is not a fight in void. Naawe obawo opportunity okukukola ki okukukuba wabaawo kyoleeta baga nti aha let's clutch on this one tukukube. Naye njagala tutunuleko ne kubine ng'ebyaloko tubivuddeko tubuuke tugende n'oli ajja kikambuza kiyinza okuba ekibi nga mangu speed nsebo nkubuuliremu ono omanyi lwaki twamutaddeko egundi zino tugenda muteekako ayina ebintu wano n'ekiki ensonga si yakubeera na bintu ayina ebintu ensonga emuteekesaako ono ndooza ababuuza naye lwaki mumuteekako mufune ki naye nti abo tunamuteekako ayina eno ewaffe bino ayina bino weebale nnyo nti ono Romushana gwatugamba nti ali ku game ne bali abazannyirako anti mwe muganti ne bino mu byatule kakati bwe tugenda mu diploma zaga nti toyatula ndi bwoba tosobola kwatula nno kati bireke kuba ayinza okubanga naye ali ku stage egenda okwatula n'ebirala nti negundi oyo kibazo naye tumuzudde yagira bwati naye tumuteekeko negundi ono naye ayina eno ebyaffe naye tumuteekeko natti kati okubitangira ogani byogere goze n'olugambo wali owulidde kye bayita okubikutuuzaamu ejjajja mwe teyakiina ojja oyogera ku banno jangu jangu yabagambye egundi ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire tukoma anyway nabyo finally byekonome yaffe Mwami Museveni abadde Nairobi nga aline president wa Kenya ba gundi yo negenda maaso naye the singular issue eyamutwala pipeline eno amafuta gaddemu gayite Kenya twakola the single trade ganti amafuta kati UNOC yegaleta negasaasaanya Kenya nesooka etukube vivi nega nedda netwechanga tuga nti bw'aba tayagala alekeyo ffe tuzzeeyo luddawa tugenze kuyita Dar es Salaam Mchala Samia Suluhu Hassan netumuteeka mu mpapula n'asayininga netukuba ebifaananyi baminisita ne babuukula mukwano gwange nankabirwa nagaffe twamaze tulina alternative twagenze tetujja kuddamu kakati ate essaawa eno twazeeyo Kenya ate diplomatic level ewa Mchala Samia omugamba ki akoze double bend mwamukozesanga negotiation cheap mwali genuinely temumwetaaga enkyabo mumwetaaga mukola mutya but also kati tumaze okumuvinga tuzeeye Kenya abamafuta aba importing amafuta gana abagaleeta gundi eyo bwefeiringa twabagamba nti mugende maaso muleete ki amafuta awo tugenda kudde waba muwanga kubanga twabawa period baleete kati endagaano zaabwe saawa eno bw'omala okufuna clearance Kenya nti UNOC ereete kiba kitegeeza ffe not tusasula kyekimu ku bitulemeseza by the way a number plate abaali bakola wane number plate baga nti affe tetulina mutawana mu business tuvaamu ti naye endagaano yaffe ebadde yabbanga bwediti ne bwediti ffe mutuwe tubaviire mu industry
bagenda okutuuka nga ku mukwano gwa Romshana werukunjiri gwaleeta n'okubeera ready tannabeera ready nga baga nti mumpe plate nze nteekeko ate bwe buvundu obwo bwonna ndowooza bwe twayogeddeko naye ekisooka mukulu kibazo tetunnamanyaze endagaano zirimu ki ezo ze baataddeko kuba ziyinza okuba nga eza pineti nga ne muwango okutuusa kati akyafa abiina okulanga akakiiko ke kasobola okugenda batandise okuba bulooka okuyingira batandise okuba bulooka olengerayo bulengezi ne bulooka batandise ozikuba kati eddwaliro banaatera okuzimba endagaano yali akukuba bulooka kuba nayo togimanyi oyinza okuzimba nga tokubye bulooka kati ebyamafuta bibaddemu emirundi ebiri kuba zino enkayana pipeline yafe okusooka yali erina okugenda eyite Kenya pipelines waliwo y'amafuta gano getufuna nefulumya egenda kuyita Tanzania eno gye tuleeta okuva e Mombasa endagaano etteeka ye twakyusa nga tuwoli abaleeta amafuta yekka anti kati ekyo kyengamba waliwo amafuta agaffe okufuluma gagende era wiiki eno nina article gyanadde nsoma nti ne ssente nazo zikyabuze kuba bafanda abamu bafunyemu okwekengera ne China nayo eringa etta ku bigere mu ssente zeetuwa naye okusooka endagaano yali yakuyisa amafuta ago Kenya ne tukyuka ne tudde Tanzania. Kino ekyokubiri kibadde kya Unoko nga yokka eyaffe ya Uganda bano bamuwanga bajjamu abasuubuzi abalala bonna ne bayisa etteeka eri wa Unoko okuba nti yegatuusa wano mwe mugende mukole ki musuubule ku go. Kenya neefuna obuzibu nakyo ng'eyina mu byetakkaanya era nga bw'obagambye nti nankabirwa n'adduka n'atubuuliranga era waliwo ne yatugaa nti ogusembyeyo nti kati ngenda wa Samia Suluhu usigaddeyo ennaku mbale tugende tukole ki tuteeseganye. Naye nze kyendabyemu mukulu kibazo mu byonna nabadde ntunuulira nti oba oli awo bannakenya bali smart okutusinga basooka ne bakuwaamu ne banyiga kati mu nteeseganya ezo mukulu kibazo nze ng'owamawulire naali agadde nnyo okumanya biki wawe twasudde nabo ne basuula ne tukkaanya kuba wateekwa okuba nga waliwo kiki ekyali kiremesezza bali balina ensonga zaabwe ezimu nga baga kino ne kino ne kino naffe nga tugamba nti nedda naye kiki kye twafunyeemu ekisitula okutuuka ne pulezidenti bali baakagenda naye n'asituka n'akola ki n'agenda. Interest za Kenya zenkana ki wano ez'amafuta okulaba nti eno ddiiru tebasobola gifiirwa era bafunamu kyenkana ki oga nti Unoko tujja gakuwa naye naawe otuwa kino ne kino ne kino ne kino. Kampani za Kenya mmeka mukulu kibazo ez'amafuta eziri wano ezinvestinze mu Uganda nti oyinza okuba nga oyogera ku Unoko kuleeta naye nga baleetera ki so ensonga eno nze ndowooza palamenti yandituyambye lwaki endagaano zino ziba nnyo za kyama ne tutamanya wawe ezikola ki nekanabi wabirako endagaano n'ozigoberera mpaka London eza gundi ziri endala naye zino ez'amafuta ziri luddawo ziri zaali z'amafuta nazo zino ezagano Unoko naani kuba eyo entegeeragana yandibadde etegeerekeka bulungi tugula kyenkana ki kubanga oyinza okwesanga nga Kenya yatutaddeko akwakwakulizo ng'ab'amasannyalaze nti bwe muba temugagula ffe ne tugaproducinga sente zaffe mukole ki mutusasule bw'oba twatwala kyenkanamasanyalaze eyali esinga okubeera threatening ye garanti gye twakola ku mazzi g'ennyanja nti amazzi tugagaranti nga gajja kubeeranga wano tegakendeera bwe gakendeera ffe tusasula kaakati ne bino sinaba kumanya Unoko negali amakampuni g'e Kenya kyekigenda okubawo Charles yandituyambye ono wa intelligence amanyi leaks yayabika n'atuwaayo very briefly ku mafuta ku pipeline nalabye Mwami Museveni ali eri abuukula mbadde noonya in terms of money mu sente Kenya efuna mmeka oba efiirwa mmeka ku pipeline eno so mbadde nakafuna ku $1,000,000
pipeline or supply handling only the handling no handling because ekisooka nti refinery esinga mu region eno obunene eri Mombasa nene Dar es Salaam temumweyiba naye akola agazi ya refinery kati Kenya yatujja ebimotoka ebisomba amafuta between Mombasa ne Eldoret naga nti byali bibattira enguudo bikola kinabikuba amafuta n'agatuusawa Eldoret Kisumu nga gavaawo ab'ebimotoka okujja kati ngaga nti tusimbuliraawo bagave Kisumu gali nelyato lineerya eryedde nenyo bali MV Ronald Mutebi MV Kabaka Mutebi so mbadde nange mukula so Muganda omukula omuko mukoddo eryato lya Muganda omukula oba ate ffe tumanyani omulala bagamba kana byobuusabuusa eryato ya Mike Mukula yalinako obuyinza wano ebyo bintu bibiri byanjawulo lya Mike Mukula yalinako obuyinza wano companies operate powers of attorney buyinza yalina powers and zibaita powers of attorney no ina shares the shareholder ya business byawe si kyekikulu but the issue is nti bwogayisa Kenya handling alone chembadde nakafunako is $100 million on for what period for handling anti mbadde nkitandiseko isaba tuulira tebamanyi nti bino bituwera wano bo balowooza otugamba nga wabalayo wiki Romshana ojja kwogera ku kino mumanye leero yekibazo awavira mutulo agakata mwanga kivumbi gali omuka so balina akakitandikako wambitire $100 million that's Rwanda times kyali akazoolako in other words mu byesente Kenya waliwo zefiirwa singa tuyite wasulu kati zikatunire zeefuna because naye yateeka sente mu pipeline oyina okugisasulira so ani yandabadde atugamba ekyo is Mukulu Museveni bwe tuyisa amafuta Kenya sente ze tugisasula ate ffe ze tusasula because Kanabi wavuga boda yo gyavuze ajja kusasulira amafuta ago so he will be paying for that route so Mwanga Kivumbi mu parliament gyali bandi badde bafuna brief biri bweyita Dar es Salaam tusasula dollars milioni 2 bweyita Kenya tusasula dollars milioni 10 therefore katuyite Kenya bobo following costs that's one the chokubiri nti Mukulu Museveni China is running out of capacity obusobozi obugula amafuta yes because ngabo nagamba luli tufulumya $2 billion because you see kugulaga na amafuta you must have dollars itosobora tukagula mu Uganda shillings kata ina $4 billion mu reserves zimutwala for only 4 months but in a whole year yetaaga $2 billion so busingwa batafunye dollars kati kyeraliikirira nakola nti okulaba nti mfunaga na amafuta but using some other way so kata wayingirawo middlemen in other words Mukulu Museveni talina capacity egenda mu is it called Aronco what Ghana Saudi Arabia asasulire mu company eri cash ya dollar ereta amafuta wano na chola we have middlemen and these involve banks so that's the Kenya tax them that's at a different level but the kantunulire olokuba nti bali bafunamu mu pipeline bafunamu mu kuisa amafuta wawe ne ports zaabwe therefore ifuka business kakati urotandika okutambuza ngabo bamanyi bana batunde bizimbe ono the brokers aganyi naye kizimbe umana nange nyina agula katugo inagula the one who has market ogendo otembeya otembeya muguzi oli atembeya kizimbe kakati nakato awalo osanga wamanyi nga yayinagula kana bono ganze nyina agula njagala kizimbe kororo kya $6,000 kakati therefore ge manyi go katono Mukulu Museveni kyatembeya nze nyina diru wempisa amafuta nemba wa sente
and he's using it for diplomacy. Now bobanga bagoberera the Northern Corridor infrastructure summit wazigoberera because tebazita the East African summit bajita the infrastructure summit yali Mombasa. I think Mombasa they were 2 but nagoberera up to 4 nga Tanzania bajijemu. You remember that time when they isolated Tanzania? Was it time of Kikwete? Yes. Nga Kikwete agambye ebiri e Congo muyino okutesa. Rwanda nagamba tugenda kulumba wale gambyo nyana bya watibwe wakozesa nga tuli ku WBS. Now wano mukulu Museveni yenga agamba M23 is a positive force. Tanzania agamba is a negative force. Echava mwebyo byonna ebyokwagala kukola Mombasa and the standard railway gauge kuve Mombasa okutuka mpaka Rwanda. Echava mwebyo byali byako isolatinga Tanzania. Na echava bamu bakola endagaano. Bolumba Rwanda, bolumba Kenya, bolumba Uganda, obo any of those obolumbye fena. Obolumbye fena. Kat question ngani alumba. Now, kakati mukino mukulu Museveni akozesa pipeline, these pipeline projects as a diplomatic tool. So chatuyina okunonya therefore diplomacy na agikolerawa, and in my assessment it is security. Ye kyasubula is security. Woyiza okutunulira sente baragamba okay Rwanda okubeera mu Congo ngeri ne M23 oba ne Uganda ngeri ne M23 balwanisa FDLR balwanisa obuyekero buli eri Congo. Uganda occupying yo Congo, it's also about security. Ekizibu kyabalina is Sadaka, but Sadaka agigata is Tanzania. So one are in Tanzania, the next day in Tanzania, ayagala kuita Kenya egende mu East African standby by force mu Congo, Kenya ja ate Sadaka ejigobyeyo. So botunulira bino charanga leakage, yo leakage jakulaze wano akulaze ntwabade ku pipeline. Siche bakuwadde, but uloza bakuwadde byonna nti yamazeye naku zamazeyo zonna nga bateesa ku pipeline. My view is that wabade bateesa ku security. Mwanga amawulire galaga nti basayinize endagaano 7 ezimu ku byanjigiriza twaddeko ne standard gauge railway n'ebirala. Ndeka tubakyasayininga standard gauge railway. Standard gauge railway Kenya yagamba nti mmwe yetagenda kwongerayo standard gauge railway okutuuka nga mmwe kuno okukyala kwabaddemu nayo okugiteesaako eve we yakoma wali ejjira eddala eyite Kampala etuuke ne Congo. Naye nga endagaano zikyali mu mawulire tunakuzimanya obaoliawo. Amafuta yabadde major component nga bamuwanga bateesa ku budget specifically nga Mwami Museveni bwateesa ku gatuuka gatya wano okuva Kenya mu kifo ky'okutuuka because mu bimu ku byeyatuwa kiri Romshana kyayogedde ekya dollar definitely has a point. Mwami Museveni aga nti tukendeezaako ku forex waffe gwe tugaba amafuta gano bwe tugeefuniranga single source oli agaleeta omulundi gumu yunok n'agatuusa wano n'agasupplyinga quote unquote nga tugaguze direct oluvannyuma twagenda okumanya direct gye tugagulayo naki does you know have those dollars oluvannyuma twagenda okumanya ne gye tugagula eri ng'era nayo tuyita mu ddiira waliwo kibazaawo middleman kayungirizi gwe baawo obuyinza ya ate yatutuusa eri tetwetuukira ajatuyire mu tanka tetwetuukira eri but even then ng'aga nti awo tukendeezaako amala okukituguza oli aga nti temuyita wano mufune gye muyita ne tugende Tanzania nengeno akali mwaka kodyo kugwe omuguzi wa bulijjo ng'ovudde ku economy kibaza agenda ku pump gaga nti zinetane ebina mulimu enjawulo y'abano bakasulu abagaleeta okuva ku bodo gatuusa wano nyingi gavumenti bw'aba yageetuusiza wano etane ebina oba oliawo onootasaako and fe consumer wa bulijjo kibazo agenda ku pump n'abuuza gammeka nenda 5 binane nga nti wali mu maaso waliwo 5 bisatu kidana neeyongerayo oyo bw'omuga nti gagenda kusalikako ebina yaga nti kale naye nga bwezisalikako nga mukulu Museveni azikuwa anti yeri essuubi nti ku pump price ku 5 bina oba oliawo n'agula ku 5 ne biwagamira
kati ate we twatuukidde wano ng'eri mwami Museveni anegotiating agaddemu gayite Kenya batuyambeko bongeze ne pipeline etuuke wano so the cost becomes lower in the long run ngeno bamuwanga bongerako bano the eyes and nays bagenza okumaliriza nga ku petroli ne diesel omusolo bakoze eki bayongeddeko 10 bayongeddeko 10 ku buli liita aga nti kerosene gwe bagambye simanyi oba ye kerosene baga nti abantu ba bulijjo abatalina amasanyalaze mu bataase mwanga njagala pairing ya byombi ne timing sisubira nti biri wero connected ekyokongeza omusolo nabiri ensonga ya president ogende Kenya nibyabadde akolayo amazima sabi following nekyemanyiko nayina ba accounting officers abawera benayina okusisinkana mu wiiki eyo nenga amabaluwa ofuna mangi ngenda ne president nebuza kyekiri e Kenya kati netubeera mu bingi nesi following byali akola ki abo romushana batalaba be babeera ba technical officers eri abakola endagaano abakola ki tambula oli akola program amanya bayinza okubeetaaga bayinza okubayita nimbabeera ne mu hotel ogenda kuya nti yazzeeyo nga tewali kye bababuuziza nenga baba ku standby senga twetaaga someone on trade PS ne team weri senga twetaaga someone on health team weri on transport kwebityo oteko kwanga bali ku standby yanyikira bya security be president agenda okusituka nga bana abawanse ebisinga bamazo biko ne yambe mumanyi kyamanyiko nti ba president abalala bo bagenda okusituka ng'endagaano ziweza paperwork yonna yaggwa nga mugenda kola ceremonies kulaba ng'otaddeko omukono nenga biba byaggwa dda ne communique nga zakolebwa dda mujja kwogera bwe biti nga mwakanya dda ne ku suuti ze munayambala all those details n'ekika ky'essaati ze munayambala ne mbikanyako entuula simanyi naye bagikanyako nani anakwata mu mukono gw'omulala bakisaako mulimu bu details bungi mulimu ne power game ani abuuza munne ani asembayo okuyingira so host role ye tyagwaze so ebyo bingi abakulembeze bonna babikola naye kati ono abasitula naga tugende ffenna. That speaks you to the level no kutesa naye abamu that speaks for you. Timwe mugenze mwetese chimala bemba mugenze na president lwagenze mwe bapteke ne kurat then it speaks in him mwe abadde in charge. You are supposed even to have a ministerial meeting. Begin to go and be a minister and a president. And was the president Babera ku summit. No policy statements is on as never taken no cross now in the one and over. Kuboku gene Nairobi wanyina kuba wala awensi. That's mine. Katono naye kulevu kainza okuba naye siroza nti drive factors basobola kola engendo nyingi kwe batambula ne bafuna same allowances. Naye the traditional way nti Museveni yagenda okukola bano be Twitter technocrat baba abikoze oba as usual aina ba rangers abalala. Tulabye ebintu bingi ebikulu byatekako emikono nga Tone General taliyo. Wano jikira endagaano ya Mao nga joininga government. Yali witnessed by Karugire. No. Endagaano ya Mao nga akola ne Museveni Attorney General yaliwo. Atali uko Karugire. Anti Attorney kundagaane ya Mao. It's when the Attorney General was there. Kakati zino ndala zola ba Attorney General tabiera wo. Abera muchikire. Haleluya. Attorney General che yaliwo. Attorney General wa Uganda yaliwo kama wasaininga. Naye zino ndagaane stali mu mangi tabiera naye okwante ya Mao yali serious.
erimu power game Attorney General yaliwo Atali de facto sabisoma zekimanyi Attorney General namulaba kakati zinbano byola abandaga tabeera wa Attorney General keke kyanakola President ayina obuyinza okulonda Attorney General mu mbeera nga bwebebe eri musaawa eyo ono tubireke ekyo kyayogedde kikulu nnyo omanyi muwanga ayogedde Mwami Museveni yakyala ewa Mahindra Rajapaksa Sri Lanka ng'akyadde privately akyadde n'omukyala nga luwe MP mukwano gw'abamuwanga bano y'omu ku ba handlers abaali bategese olugendo era omukulu yagenda omusanga n'amusanga naye nga private visit kakati ate bwe bamala okuteesa bye bateesezza nga balina okubaako ekiwandiiko ekyensi kye bateekako omukono nga balina okubeerawo minisita asayininga ne president ne ku lwa Uganda omulala olunaku olulala bwe ndibanyumya nja kunyumya ani yasayininga ku lwa Uganda omulala atali president oye yaliwo nvaako tonkubya mboko. There is also the operations Attorney General nga mama babazi we yali Attorney General mu musango gwa presidential elections petition you remember by deployment on an operation naye yali designated officially yes kakati mweno operation to deploy nze as a lead to oversee that can happen with the team endala known kakati bana abagenze basinga company nteka bava kuno wakusatu abo ba technocrats era babasoloza all over mabaruwa nagayina wagawera ngamba bagenda kola bicho kati kyono kumanya ku mafuta Peter you know strategic plan by 225 okusoka dive no gwali n'abasajja babatalo bebakubulira nti chawo tusawo mukono abatugambe 220 what 21 abali batugamba 2016 olina ganti lumuli sembo gafu bwe munabiba mwangu yenyo 2025 awo kakati you know by 2025 strategic kuzibu bya Uganda yayina okubetandisa okurunninga refinery nga mafuta getusima portion is nga begava mu ttaka endagaano eri ya up and down upstream begava mu ttaka ne tugabana ebiki ebifi byaffe ebijirikane eyagaffe nga galina okugenda mu refinery kati kyogamba emyezi tubalayo emyezi roughly 18 awo emyezi 18 gye tulengera wano jajja atandika okusengejja singolere amafuta eri twagasimye edda kakati nga tutunulira gasengejja gateeka mu kiduramu tujje mu walaji omanyi bagagabana mu bidomola nga bwe gaba gasimye gwe n'otwalako ebibyo n'ebigenda mu pipeline naye endagaano gye twakola n'ebibyo ate nze mbikutundira n'ebibyo agwo bitano transporting ate otekwa mubaamu n'okutunda kati eka yeena right okujjako nitateeka mafuta mu pipeline wetwogera teina nani agitaddemu sente eyo refinery teriko fanda ine twagenda e Irani twagenda e Japani nemufuna funding yayo 18 minutes to go omwana wogenda okukolera embaga mu myezi 18 tanaba nakufuna amuwasa kakati omukajja kujje kati nagenda okulaba nga sebonze inasembye okulaba wiki eno yani bali ba de facto bagiyita kyennaku zino PACID eyalwabogo y'omu kubadde boogera nti tukyali mu nteeseganya ezinoonya fanda ensimbi okuva mu Eastern Europe ku ebyo byoyogerako gwese anti kyenvudde gamba nti twali tugitunuulidde kati
tatatawo muwanga Kanabi aria farming kiri kyogamba bano ba technocrat basituka ku lwokusatu n'oli owa PSD yali eri yakola empapula atone general Romshana gwayogerako yakola empapula bano bakwata bukwasinsawo miskini nabo ne bajja ne batuula ne bawuliriza oluzungu kakati gamba muwanga nte tuliwo kakati yunoko twagenda okulaba abamu nga yeye mukutembeya amafuta ugasunda mumantuna musunda mata ngegenze mugasunda akota akagali ataddeko bakaita kani eganti omanika akati tuyingiridde bili bicyalemye kanjira ntunda wano ne small capacity jeina ne diversion joina nogate tulagawa ngegwanga kubanga bayina kola kiri kakati kino kiri Nairobi. That is reinventing yourself mu business ojida nolanga kiri kiganye Nairobi kino kirimu ne lot of politics asokera ddala ojukira pipes ono Kanabi kwa pipeline nga n'abakulu baruto emukuloseze bali bakoze regime eyo bali bagula ebitundu eyo nga bamanyi bagenda ku pipeline egenda kuyita wano era ruto y'omu ku bali bagula ebimu kubiri consideration waliwo abalinga wana abagula arrangement y'amafuta eziri abali bandika history bali jogerako. One, the shortest route yali yakwata amafuta gatwala Port Sudan ogaise Sudan because ne gravity ekwangwira manyi Nairo jedda so transporting that oil would have been cheaper nenge abayitayo baganda baro ababeera mu bitundu ebyo baganda baro omushana nga bogaise eyo baganda baro omushana bano tosobola bakkiriza kubeera nga infrastructure y'amaanyi beyitamu eyiteeyo route endala ng'enera okuyita mbakazi ni baro omushana nga bogayisa mu east era ojjaga kwata ogayiseko pati yakyoli era ogatambule ogayise teeso ogatambuze ogatwale eyo naye abaliyo nga tetubategeera bulungi kakwate nabo n'olwekyo ng'abo tuyinza wabanga oyogera nabo olina okubaako n'akuvunuulira atalalayo Putin waba Uganda n'owa China nga waliwo abo babeera emabega awo atoyisayo pipeline wali abakuvunuulira ebisobola kutuuka mu kati mwekka bateeka n'ekitambaala ku mutwe kakati ng'etosobola kuyisaayo ki pipeline. And by the way, interestingly, bwoba akuyisa Port Sudan already waliwo pipelines ezive Juba wano eziva so connectinga kwezo it is cheaper notekako omudumu notwale Port Sudan both international architecture n'abalanga bakira nene local content yani sagala banavunula era ne bebyajja wano wegendereze so kati kyogamba kwe kusalawo tuganinyise emisozi ya Kabale walolinyeko Kabale gagenda kulinya naye ndoya kyeyalabako manyi bw'osindika akagaali ku musozi ate waliwo otuuka ne kaserengeta ndowooza yabala naawe feezi y'okuserengeta gagenda kuyita Kabale amafuta tegayita Sembabule bwegatyo ne Kabale bano nawe tuyinza gayisa ne bano tobeesiga era gayitaawo mu Kato corridor beyagaliza museetwe andi Kato corridor museetwe gayita ku museetwe awo ewatali lusozi ne gasala ne gagendera olweba kagera gyeva ate guyo gyegalaga gagenda kulinnya kati ne bagatwala ne gayita eyo the rest is history jigagenda okugenda watigaliwo batandise ezigikola kakati kino kiriwo ekya quick money on oil nikyo ŋŋamba ekyomusolo amafuta njagala omanye bizinesi yenkanawa gitwogerako
on a daily Uganda yeno turenjinga wakati wa milioni 7.9 per day petroleum liters, diesel, petrol and paraffin. That's our capacity. Chovula boyongeramu enusu 10 kitegeza buli lunaku oyongeza enusu mwayongedde mu 10 si 10 manya 10 kituna bitono ne ku milioni 7 boyongerako 10 oba ina 700 million per day. Call it 1 billion per day, but about 700. Chovabo obo genda kola net yield ku yes about 25 billion. Is amachi is a shillings mu musolo. Ekikumi ekyo anti si kibazo takinyongedde bulungi because bwogamba abantu nti bayongeddeko 10 olina okubajjukiza nti waliwo ezaaliwo dda bongeddeko kuziri tubadde tuwa zetubadde tuwa ng'omusolo bongeddeko kubitama nenjagala ojjukire omanyi bino bimu byabadde weebiri tiwaliwo omukulu omu just that increment alone bwe bakyabasobola ogitwala. Muhoozi, I will be direct on this. Muhoozi Kainerugaba bafuuka CDF mu excitement agamba abajasi mwenange nda bongeza omusaala n'emmere gye mulya mbi gitegedde ye nga bita bya lubalaato genda tukanga n'essente bw'oyongeza omusaala buli omu zinaava zo zijjawa nga wadde wetaaga biliyoni nga 3 ku 4 okuteeka ekisuubizo kya Muhoozi Kainerugaba mu magye. Abo bokka balya ekisuubizo ekyo kyokka kirya 10 kyewayongedde ku muki ku mafuta. N'omusaala gw'aba traditional leaders. N'omusaala gw'aba traditional leaders. Abo si bangi nnyo. Abo si bangi batadde milioni 3 oba 6 billioni 6. million 6 per month. Yes, so the question is cultural institution etasobola kuyimirizawo mukulembeze waayo. Gwe nabo bagenda kweweebuula. Bw'obanga muli Obuganda obulamba obuladde nga temusobola kuyimirizaawo bwakabaka bwammwe muma mutandise okufuna ebizibu ng'omuntu omu agenda kutandika okuwa kabaka wammwe omusaala ng'ate omuzungu yagaa nti asasulira omulere omulanga yamulagira oluyimba lwanakolaki nkalwanoteekamu sekitulege gwe kabaka oli omusaala gwo comfortable kanjoga kabaka gwe traditional leader kanje mukulinya kabaka traditional leader ng'abantu bo baavuwadde to such a level tebakyasobola kulabirira naye guga nti nange kanfuke nga munnabyabo abatuusizaawo ate yagandiko jangu nkuwe 6 anti yes baavuwadde tebasobola okuba but that's for another day n'ebirala bingi kakati ez'omusolo gwe nvuddeyo nenzira ku musolo omusolo guno ekyaguteesezaawo nti tolina musolo era eggwanga lino terina sente zigenda ziyimirizaawo kyovula twakayanako nnyo kirwaki oteekawo transport tax kuba omusolo gwotadde ku mafuta musolo ku ntambula ekitegeeza buli kyonootambuza oba okyongeza ebbeeyi y'ebintu ebigenda kolaki kulinnya naye ekirala Uganda zo sente yabadde sigaliza kkubo ki ezijjawo awalala nga wewa kyasigadde wokka naye nga nkubulidde nti buli lunaku awo osobola ofunawo 8 olwa miliyoni 8 ku 7 olwa miliyoni buli lunaku ku 10 kyoyongezaamu ekirala sente so ne bongezaamu eki waba batadde sente wabadde obadde ofunawo 1,400 tezikumala kati oyongeddeko 10 zifuke 15. Does that include the road fund? Because waliwo nez'amafuta eza road fund. Kati mu ndagaano yali yateesaawo fuel levy gituyita fuel levy baali bataddewo the road fund act. It's an act of parliament. Bannayuganda twalaba enguudo embi okusalawo ne kuteekebwawo nti buli anaatambulanga
asasulire oluguudo kwayita ngedda bwe wabangawo road toll ngabo road toll va ku dino tusasula entebe tibuli omukyana lwanatula ku boda kalita kamu awengayo ennusu 2 baze ku 14 road fund yayinako ebyo 2 ebigenda mu road fund kati road fund bwe balabanga ziweze billions kyebakola tebaziteeka mu road fund bazitwala mu budget support otegedde bazitwala mu budget support era act eyo tegendanga mu nkola kwe bajja baga road fund kale tujja kuwaayo ku zino so ezo neziga kati na kino 10 kyagenze mu budget support ekyokubiri ne bateekayo bataddeyo ku cement oba otadde emu ku industry ezabadde zisinga okutambula mu Uganda yakuzimba ate okuzimba obutafaananako nandala okuva ku wettafaali omwana avuga sino traka twasima omusenyu mu kirombe tupulamba akola amasanyalaze akola amabaati abasalamala literally buli omu mu economy okuzimba kwinawe kumwali kati question webanga esector ebadde singa okuemployinga abantu lwaki atogikekinikako omusolo ate nga tokomye okwo ng'ogutaddeko n'okwo okugula ettaka kati n'oli agenda okugula ettaka kwanazimba naye wayongeddeyo twagamba tutakisinga magoba bayongeddeyo kati transfer bwoba gwagula bw'onooba okyusa ekyapa bakuteeredde bayongeza omuki 5% stamp duty luli tubadde tusasula stamp duty 0.5%. Yes. kati tuli ku 5 ku 10 question nebeera nate value government value ya determining yes sindagaano yo gyolese nti kanaabi namuguze ku milioni 2 government value aga luddawa wakiso nje ettaka lyawo baliseera bino ebibiri olimba kakati naye kirungi baliwo ate ayinza ozikendeeza kati bali aba URA mu lukiiko batunyonyola nti ate bataddewo omusolo the argument cement nti ebadde alina omusolo gwe gumu naye nga aliwo ebintu ebirala ebirigwa mu luse lwa cement nga byo tebiriiko musolo nga adhesives ezimu ebyo bwe bityo naye nabyo kabifune babidefininge nga cement babijjeko omusolo kakati nabo ne babijjako omusolo naye nze fuwanga ebyo byonna babikola batuukirize ekiragiro kya CDF kiri ekipya kyeyazina sikyokka kyekye n'ebirala bingi economy etagala naye nkubudde one decision nomanyi nze muwanga kyenjagala ambuulire decision emu eyakolebwa omuntu omu impact yayo kuggwe mutonya ntuuyo nti oli yawe atula mutiraganda muwano njagala munkubire saluti menano nagamba mbonja bongeza gwino kisasulira owa bulijjo owatadde oba manya yataali exempt omusirikale omusaala gwe tegugjiwako musolo yitasasula naye abasa anakisobola naye mu polisi nebyakagaba asobola okugamba nti namwe ngenda bongeza nga bamugoba bano bongereko nga jeno nga tuli mamayuni kakati Peter nga matters budget kubanga ontaddemu ebyo abantu bangi mbadde njagala nnyo mwanga nze okumanya tuspikinga tutya okuva ku 5 mu 6 mpaka 7 mu 2 kati ngenda kubulira muzijjawa ngenda kubulira ekyama ekitali mu kiwandiike abakulu baali baagala trillioni 6 zebaali bitaaga okukola emirimu gyabwe egy'enjawulo n'okubaka abantu bebawa ssente naye nga tebiri mu budget kakati bebakuŋŋaanyira akavuyo konna kabaddewo ogenda olukangagalo oddukanya nga beetaaga trillioni 2 ku 2.1 trillion okusobola nja kuyako item eriyo kati for example Amino Watiak baagala muwa bilioni 5 ebirala ebya ssente okulimaki ebikajjo mu bikajjo byo nti agenda kuba amazzi agajje ku Nairo agatwale gakole mu factory n'ebirala beba tubi babisabise naye ebyo batya nti bikaluba nnyo
okubisa muki mu budget abakugwa abagenda nti bitutawana ebyo mbiteeke ku 3%. 3% operation 3% ye budget government jekirizibwa mu teeka lyaffe okusansanya ngeva ku bunene bwa budget nesobola okugisansanya nejja mu myezi ena netegeezaako parliament tibino nabiteekako ki ezo zisasanya nga toweebuuzizza okwata bukwasi percentage ya budget 3 ku 100 kati budget enkulu yabaddewo instead of saying nti nyina 10 ogamba nyina 10 kati 10 nojjako 3% of 10 naye nga actually goina budget egenda kubeera 10 no leero engenda bawo omwenge nebisenge mbiwe kakati naye nga kyo kigenderero wakyo is 3%. bw'omala okufuna 3% ng'oddayo ku budget yo eri ng'ogirivisinga embaga nedda ku budget yayo ya bulijjo 3% ebadde kuwa 1.4 trillion 3% betwabadde ku 50 something naye kati bebakola olukanga goolo nga betaaga billion trillion nga meka nga 2 kati okuzifuna nga formula eriwo yokka kuongeza guli muwendo era ebyo mpewo kakati kibazo n'olabye kibayita leakage you are working on mindset on the mind kakati kino tebakikolera muntu wogwoyito wa bulijjo nti ekizibu kyabwe balonda abaana abali mu parliament balowooza amagezi nnyo they thought abatwane muwanga kivumi nti amagezi nnyo bayinza okubiraba ne bagaana ne balyoka babaleetera akakolyo naye tebakaleetera bakibazo banafe ababeera ku street kakati beba so the whole njagala nkunyonyole nti the whole 72 trillion gye bayisiza ekyama ekiriwo lwe lukangaga tulibeera naawe tubuzaayo ennaku 3 nga mu meka okutuuka mu July 1st olukanga lugo lwe lugenda okusooka okusasulwa nga tetunasasula birala byonna. First call on budget 3% zijja kuba ez'omukulu eza State House eza defense ne 3%. Eyo 3% ebiriko bemuna abimanyanga babireese buli Munnayuganda ajja kukwata ku muki ku mutwe kati 3% gwe babadde basasulira bano abamu mbamanyisa nagamba ano sagala kulamuza kyasi ku street abamu mikwano gyopita babasasulira okwo ne bakola ebirala kakati 3% eyo yadetermininze okulinya kwa budget muwanga kati bona eyo mu discussingako kane babatiramu njagala kutegeera mwe nga mutudde just hold there budget eno bwe mugitematema muina kyemuyita medium term expenditure framework si myaka 3 mu myaka 3 ejja budget yaffe actually all the way from covid tetu realizing okuva lwe twali ku 46 trillion tetuyina lwe twali tukomyewo nga budget performance ega nti tuli ku 8 ku buli 10 Peter tutawana njakuwa figures tumovinga tutya njakuwa figures omaye bamala okukola budget auditor general fulumyayo account ya government etulaga actual sente wafunira ddala mmeka kwa tusobola kusansanya z'otafunye ne bw'oba wazeewola ne bw'oba wafuna grant ne bw'oba wafuna ki ziba ziyingira n'olwekyo ze wafuna ze wakola ki ze wasansanya ze tuyita actual kasookedde eggwanga lino Uganda libaawo covid no covid tetususanga trillion ya namwezo actual kati twa spiking kakati ne betwadde tukola mbadde bino bibadde mu report zange mbadde tugenda ku 52 nganze mbaga kitwala ku 52 amazima budget operations ga 3% kati 3% yomanyire mi abaganda bagamba nti ekiwoomereze kizaale nkenku otegedde kati gwafuuka kwegamba bayiga nti awo bayitawo ne bamanya nti kakati eri yonna totawanyanga gwe byoyagala okwobala omushana tobitwala eri
bise musatu ku 10 bise musatu kati olukanga galo badde lubeja kati mwayongeze ensanvu twagenze mpaka ku nsanvu sobola okubanga 3% erinnya ekuwacho oyagala yokoteekemu mu budget ene ya nsanvu mwe muli eddwaliro ya Nyakibalo hospital yotagenda kukola eryamuwanga Kibumbi mwaligambi mugenda kufuna billion 3 nelikuba engalo teririmu 3% no teririmu actual budget terijja kutuukayo andi tulina okuactualize nga budget nga turealize ate nkugamba but n'empewo gyatayagala kuteeka n'eddwaliro erya Butambala yo zo egenda kufuna mu actual budget naye terimu actual budget terimu budget it's not written in the budget but it will get in the actual budget ate egenda okusooka yegenda okusooka kati actual expenditure and revenue first call egenda kuba etali mu budget jotala ya 3% banatonera kukitegeera osooka kuspandinga zotateeka mu kiwandiiko zogenda okusooka abantu okukitegeera nti Karuma bridge eno egenda okwabika right ogitadde mu budget yefuuka 72 trillion bwogiraba olawamu Karuma naye Karuma tegenda kufuna mu actual budget baragenda okufunayo kitundu tebeeramu because kati enatuuka enabeeramu enasooka in the actual budget teri mu budget eno ekyo kimu naye wogenda okugitona nti egenda kubanga ekola vaccine waliwo agenda okukola vaccines naye nga vaccines n'endwadde because you see haven't even seen the drug kyajja kujja nga ali mu 3% no talina mu actual the actual is not there but yagenda kugira mu budget performance report bwe tunaaba tumaliriza nga tukuwa budget performance nga tugaa nti amina twamuwa gundi twamuwa Ramazan yaga nti nze budget mugimpadde ngenda gimplementinga ngimplementinga nti mu actual receivables enfunye ne actual expenditure kaga ebyamwe mbimanyi mu ebiri ne sinafuna sente ebyamwe mu ebiri ne sinafuna ki kasoke zijika musimbu za mpereze biri bye mutamanyi bye mutalaba bigenda okusooka in the first call muli bimanya nga budget performance report muli bimanya tuba tuleta budget performance report ati Romshana twamuwa Kanabi twamuwa gundi noga nti naye nti oluguudo lw'Obutambala gundi nti tezafunika twali tetufunye wanga kyatuyambyemu kwe kututaasa amazina nga bukyali tyoja gandi kabaka wange bamuwadde nkaaga lindako ayinza okuba nga alimu eri empewo nga mu actual takoze eki nga taliimu anti kati awo kyokyobola amwinawo tamu wano mwina tamu gye muyita tukyabanja because oyagala kuwa traditional leader for example bojja kabaka wa Buganda akubanja bilioni 2.5 oli wakiswaga kumirizawo bwakabaka estimate ozitaddemu musasule ezo tewetaaga kumuwa musaala noloje kakati nze taata bw'aba atunda ekibanja ku bbaala atukolera budget naga akate ekibanja kigenze title ngitutte mu bbaala but this is the budget naye nga ayinawo ka percent ke akokunywa omwenge icho nga mwetemuna bakufuna nyama n'ebirala ebiri ku kyapa yasooka kunywa 3% eri ya mwenge gwa mukula tuteeka kyenjagala okwaleyinga fiya ku bannayuganda nti all this excitement gye bafunidde ya 74 sema bataddemu bridge ya gundi ebyo kigumaza kujustify nga banengeri bafuna batya mu luzu tugita quantum obunene sente zino zetwetaaga era buli percentage lwabadde erinya nga bongeza eri kati kyali kyabadde pita mu budget which people fwe ab'ebyensimbi kyekitu concern yabadde sente za Bank of Uganda era buli omu kisaanidde kimwennyamize Bank of Uganda ye banka ya government nga baawe boyina banka yo Karuna banka yo nga wajiwa instruction nti omwezi wegutuka ab'amazzi
ne bajja ne baga nze nsasulira bekutuuka abaki aba airtime nze nsasulira bano be bajja waba wa standing order nobanoga oba nyina sente oba siina mwe munsasulira nze nendeeta oluvannyuma kati Bank of Uganda esasulira gavumenti aba abagibanja naddala gye twewola sente n'ebirala. Bank of Uganda yasasulira gavumenti ya Uganda mu budget eno ewedde eno gye tutambuza yagisasulidde emabega yali yagisasulira n'egiwaayo n'esasula bali trillion 4. Gavumenti ya Uganda mu kutuuka okuzzaayo omwaka ne guggwako okuddiza Bank of Uganda nga tezifunye ne lifuuka ebbanja. Okusooka terifuuka bbanja liri just an reimbursable fund ebiranga upfront njazikuddiza Kanabi oyo wachayi mumpere yebi tutira Kanabi oyo mumpere yebiri noyo wemmere mumpere yo mutwalo kati olweggulo tutuko owayo oloza mfunyi kati manja ampuliriza Gasimba